genze ku police natete ali reporting omusango wa kidnap police neti oguriko negamba tetusobola guyingiza nava ina omusindika ekibuli ku CID headquarters kibuli nemugamba ebyo binene kufe ne bamusindika KMP Kampala Metropolitan KMP nemugamba tetusobola guyingiza. Imagine omuntu atwalidwa lawyer wagenze a reporting omusango nemuga afete tusobola guyingiza nga police tuba tukuta mu ggwanga lino tuba tutambula tulagawa nti wobanga ne police tesobola kuyingiza musango ogw'omuntu bwatyo awambiddwa tuba tulagawa. Well, how do you describe what happened to his place? What happened at his place? It was a horror movie, you know, because breaking into somebody's house during broad daylight, beating him up in front of his children. Was he beaten? Yes, pushing, you know, that is beating. Battery is inappropriate contact constitutes battery. He was battered before his children. Battered. Mukyalo we nabagamba please kalinga mutwala mbasa munzikirize tumukebere pressure. Ya pressure mbadde buye naku zino muleke tumukebere pressure. Namga watch. Wali mu people's government as a minister? Yes, for security. So nkusubira okuba ko kyomanyi ku byokwerinda including n'okuba ne intelligence. Omusango gwa Lukwago guli ki okusinzira ku kyowulira kubanga olunaku olwajjo yabadde asuubirwa okusavinga General Muhoozi n'empapula za kooti tugambe wavudde obuzu oba wayinza okuba nga waliwo ekirala. You see, waliwo ekintu ekyatunzibwa first family nti Besigye yali agala kutta Museveni. Ekintu ekyo ne kakati ze kyenkyadawutinga nti si kituufu nkakasa. Wamwe nyini General bayali General Muhoozi bayali President Museveni waliwo nyini yagamba nti abyo kwerinda ba staging anga scenarios ne ba concocting amawulire okweextortinga sente za operation okuva mu government na wakiwuli yake mabegao nera ne officers amu ne bakwata okuva ku bya bomu nsuubira n'ekintu kya Besigye kigwa mu category eyo. General Muhoozi we bamatiza ndowooza nti Besigye yali agala kutta taata we idea ng'omuntu nanyiga kati mu kunyiga n'ataddirira kubaako kyatwala mu buntu. General Muhoozi bakwata Besigye bamujja Kenya ojjukira bulungi n'amuleeta wano. General Muhoozi mu busungu n'agamba omuntu tugenda muteeka ku muti tugenda muteeka kalaba tugenda ku muti omuti gw'abali b'enkwe gumulinze. Kati Besigye in that line ngayitira mu the Enforcement of Human Rights Act is it 2019 section 5 n'aloopa eri kooti n'agamba mwadde mukyanpozesa naye nange ntulugunyiziddwa akabanga General Muhoozi azangamba agenda kunzita ebigambo ebyo tebimpisiza buki bulungi. Ndowooza ogw'omusango kooti negwe entertaininga ne bafulumya ne summons kibakuntumye eri General Muhoozi. Kati Lukwago galo ya wa Besigye ng'alina okuextendinga summons ezo eri General Muhoozi. Kati alina okutwala ekibaluwa yakiwa General Muhoozi. Amikesho nti General Muhoozi ebibaluwa kye tuyita proper service, not adequate service but proper service. Yefaanana yawukana etya ku adequate? Proper service kwe kwasa oli yennyini nti munyagwa kooti emuyita naye munyagwa gwe nguddeko yennyini nti kungukwata signed receive. So why did he opt for that? Anti nga tayagala wabeewo excuse yagamba nti General Muhoozi teyabeera served. So yabadde ayagala kukola ki? Ng'ayagala General Muhoozi alabike mu kooti yeewozeeko ku bigambibwa nti yali atiisatiisa okutta Dr. Besigye. Kati embeera eyo ndowooza being a CDF either yanyiza ye nga ye oba abawansi. You know CDF is a rank esingayo mu magye. Sibangi aba serving interests za CDF mu magye who can even act without his permission and they can cause trouble. Ndowooza being a CDF ayina be yanyiziza. I mean yennyini yayinza kuba yanyize obanga aba abawansi nga banyize ne bagamba let us go and pick him.
ne bajja ne mumpikinga but kyengezezaako okugavaringa kirabika they are trying to amend the charge sheet eyaba Besigye to do what? And an unfortunate event is likely to unfold nemwekanga nga Lukwago kooti eddako lwa Besigye okulabika nga ne Lukwago kwali nga F4. Really? They are trying to amend the charge sheet and is likely to appear as F4. Is that what you gather? Yes. Even I hear Lord Mayor Lukwago, the Honorable Semuju, our friend Romushana. And Salam. Yes. Charge tewekanga Lukwago ali kugwa ku buyekera. That possibility is there. Is there. Kati nze timu eyo nabeera nayo. That's why olaba mpakana because by the time Dr. Besigye was arrested nange nibyange byakutandika Common Man's Party. So nasikyali Katonga but ebbanga linamala ne Besigye ne Lukwago. Besigye yatugamba nga violence mugireke. Okay. So tutwale ebifaananyi bitulabye ku mutimbagano gwa General Muhoozi nga ebituufu oba kubanga omukutu ogwo guyitiddeko ebifaananyi before ne bimalirizibwa nga kwayitako ekifaananyi kya Eddie Mutwe nakuyitako ekifaananyi kya Babi Kyagulanyi security we yakola raid mu maka gaabwe and now tulaba bino. Just look at that. Kyotobadde oyogerako kando oyo oba kantuntunu then na kino oyo Lukwago yennyini si AI. Omanyi AI oba Photoshop wabawo party emu etali ya muntu oyo. You get the point? Ongea Kiswahili. Nze aludde ne Lukwago nkozeeko bingi naye jimu biki swimming biki oyo Lukwago yennyini. Engalo figa ya body enkula y'omubiri omutwe akalevu oyo Lukwago yennyini. Oyo Lukwago naye ate alina ekizibu ky'obutassa. Lukwago alina n'ekizibu ky'obutassa ye ng'omuntu. Era tiyagasi emuyisanga bubi nnyo kati bw'omukavalinga n'omusiba face ennyindo emimwa. Mu mateeka omuntu bw'akwatibwa aba already atwalibwanga omuzzi w'emisango kubanga bwe nalabye omukyala we nga annyonnyola naga nti bannange tugezezzaako n'okuwa eddagala lye balimuwe ne basajja ne bagaana. Kungu abasirikale abo zibanga nsolo their own kubanga tubeetaaga okuuma borders zaffe but training gye bafuna bafuula nsolo. That's why tebakirizibwa na mu nsi munda balina kubeera ku borders. Abasirikale wano mu nsi munda alina kuba mu nkambi teri kirina kuleeta musirikale mu bantu. Kungu waliwo nze amagye okukwata obanga agenze mu geyeena nze amagye gankwatako. Nze nakwatibwako Arua nentwalibwa ku barracks ku kisaawe. Olaba ako Lukwago kantuntunu akayina tebakamusibi. Bakwasa bagamba tayiwa serefu. Ne bakugamba tayiwa serefu nga batunize bakubako obukubi. Tosobola kasiba n'okanyweza kungu. Oba onotera okukamaliza okanyweza olina kuba batuni enkokola n'okata. Ate bwe kagwa ne giyika emiggo. Tayiwa serefu paka lw'oyesiba mu bulumi obw'ekitalo. Tekaddayo kuvaako paka lw'oli kati mu Lukwago tamanyi waali. Tekaliddayo kuvaako paka lw'oli fuluma. Kye bamuyambye kimu kumuleka ng'emikono si misibe mabega simanyi lwaki. Giyina kuba eno paka lw'ovaayo. Siryerabira nze omusajja yansibako okwandibadde nga wengenda okusula yankwata omukono guno n'agusiba ku kadirisa katooyi. Kadirisa nkali waggulu nnyo weiti gw'oli eno wansi. Ngenda okumala essaawa bbiri ng'eno paati kyagiwulira ku mubiri. Naye bajja ku makya ne bansumulula nali omukono gwalemerewe be baaguzza bati nga siguwulira. Okay. So kyengezako okulaga nti enkwata amagye gye gakwata abantu tebalina kukwata ba civilian. Olaba nabo bennyini mu magye balina mu kye bayita military police. Okay. Nti yo bagisomesako ku ddembe ly'obuntu akatonotono. Yeyina okukwata basirikale bannaayo. Naye gwe okukwata omusirikale gw'ojja Somalia omutume kungu. Honorable Munyagwa,
awalabye enkyukakyuka ezaakoleddwa mu PLU. As we speak now, powerful Secretary General. Secretary General babaita ba General Secretary ba PLU. Honorable David Kabanda. Akintu kyamuyisa myaganya gy'engalo. Ekifo ekyo General Muhoozi yakoze ennongooseza mukwano gw'Omwami Gashumba ekyokumumyukamu masekkati era nakyo ne kigaana kyagenze. Enkyukakyuka zino wazirabye? Nazirabye ate nali mbisuubira. Ebintu nga bina. Ekisooka Kabanda Honorable teyamanya nti emmeeza gyaliko ebiriko ebyokunywa by'abakulu gye yali anyenyanyenya. Walabye ekyuma kya Yesu kisa kya Maria ekisa kya Mukama omuno presidential advisor ow'eggomba wamulabye bwe yali afulumya obuyigize bwa Honorable Kabanda. Ekisa kya Mukama teri bwe yali ayinza ku accessinga buyigize bwa Honorable Kabanda okuggyako olupapula lulaba verification letter ya UNEB. UNEB tesobola kukwata verification letter ya Munyagwa n'egiwa Kungu. Kikulaga nti yagijjeyo yadde muntu munene n'agiwa kisa kya Mukama nga bagezaako kulaga General Muhoozi nti laba. Bakabanda ne Bagashumba batandika ekintu kya Muhoozi nga abayivu abanene mu gavumenti bakitya. Nga bakitya? Nga bajjukira Gashumba byeyawananga Muhoozi. Empologomento ejja kuba pulezidenti tubaleetera. Kakati bano abanene abayivu abayita abayivu ennyo balina kalikyuleeta mu ngalo nga muyinza kiyingira Museveni n'akuyolera. Baali bakyabaza baali bakyabaza abo abayivu abanene. Kaakati batuuka time bagenda okulaba nga bya ddala bagawo owaayi tekituyitako nno. Kati of course bonde ate ne bafuna access ndowooza ku mukama waabwe ku General Muhoozi okusinga bano. Kakati kankunyonyole togendanga mu struggle yonna nga tolina access ku mukama wo. Kakati NR gundi PLO yetuuse ku level nga stakes nyingi eziri at play ate nga ziri waggulu, they are high. Mulimu mini alliances, mulimu outmaneuvers, mulimu intrigue. PLO yo wetuuse kati. So Gashumba ne Balamu abatandika PLO kintu kyabayita myaganya gy'engalo kyabasimatuka nekigenda mu balala abaali babazza. Bagashumba olwokuba tebalina byebafiirwa by'amaanyi obudde obwo bo bakkiriza batekinga risk. Kakati ne bavuga ekintu nga wona ovuga ekirole n'okijeyo ku kikubo ky'ettaka ne kigwa Kampala Road. Buli munaga emmotoka egenda kutuuka. So gwe kiki wamanya because kati wakimanya? Kakati nenkimanya one kati Kabanda n'atamanya nti alilaikira okubanga alina entalo z'omuntu ezimumala. Ate naye nayagala alwanenga suicide. Nakugamba President Museveni we yawamba wano teri musirikale yalina title ya suicide yakola mu government. Twalina omusajja waffe Captain Suicide, Captain Marius Katunje. Nali musomako, I think then nali musomako mu lupapula lwa Red Pepper, then balina article gye bamuwandika it was very interesting. Yajji kunyumiza nga tetuli kumpi. Captain Marius Katunje bali bawambye Western nga amaze okwamba Kasese. Tata batuvuga bantwala ekirembe bankebere amaaso. Katutuukawo around Kirembe kwalwa eddwaliro Kigongo Rwigema ndoza notafiiro no baali balinawo ba meeting sijjukira nenze nzijukira nalaba Kigongo n'akajaketi ka black nangamba oli Kigongo. Kati Marius Katunje yali akola ku byokweninda ku road nga abalukanga laddu. Ne tata nga amanya abeewo nage Katunje Katunje bishi Burhan oronda kya nekyo kyatuyamba naye nga Katunje obudde obwo Katunje yava mu nsiko nga bamuwa obuteekeko ekitiibwa kya suicide, Captain Suicide. Teyalabikako mu gavumenti. Tulina abasajja bali amaanyi wano Dragon Nyanzi omujjukira
nasomako Sula Semakula esi suicide omujjukira twalina be bayitanga basuula mbaaya kanja tanka towulirako basomako anti gokyali mwana muto baali basajja bamutaseka teri yafuna kifo mu gavumenti wadde obwa RDC basuicide olwokuba baba balina etafaali lyamaanyi nnyo ku struggle bano bamulya bisiike ebaba madisilinginga tamusembeza kubanga suicide tafugika ne bamuteeka wansi w'ekitongole ekyo oba bamulesa ministry eyo ekizibu aba alina kireimu nene nnyo ku lutalo okusinga gwe mukama we so babalwana internally ne babakuba ne bateekewo nakigamba Kabanda ng'agobya Anita ng'asoma ekiwandiiko ekigoba Anita ne mugamba Kabanda bakozesezza ebintu ebikulaga nti oli mutaseka naye teri suicide yali abadde mu gavumenti nga struggle ewedde kati kankulage Kabanda singa teyasoma kiwandiiko kya Anita ekyo oba Anita yali mukyamu oba mutuufu singa yastandinga his ground n'atasoma kiwandiiko ekyo ne bamugoberako ekyo kweyo point yandigenze nga muzira nti yaganya osoma ekiwandiiko ekirya munno olukwe yatunulibwanga yali amu Anita exactly kyamudentinga obulamu bwe kakati bano bamufunira ku that weak footing nga munafu ali ku back footing bano bamulya bisiike bano baagala ebifo kati noyo Fadhili Manyani bagenda mugoba buli stage PRU bweneba yemulula yeyubula egenda yeyoza ennyanja erina kyebayita mubiru okimanyi mubiru it's algae green, it's a green plant bulinga bubanga buwungawunga naye nga bwakiragala waliwo season ejja ennyanja yonna nekwata kiragala eba yeyoza nekwata mubiru nemuyiwa ku lukalu so PRU yibula negenda yibula ejja kubeera yeyoza kubanga ye mwami Kabanda yagenda teyagobeddwa kikisooka agati yasaba General Muhoozi amukyusira abadde ateekateeka kubanga mu bigambo bye kubanga waliwo ababadde bamulabanga block ebalemesa okulya ssente nga bagala okukozesa ekisinde kino balye ssente agati bibadde bimutamye nga yasaba mukama wa mukyuse kiri ekintu kyakyuma kisa kya mukama groups ezibadde zanso ku mountain zibadde zigenda muleka nga ali empty handed ate ninga amaze emyaka neno meeting gye walaba Anita Amongo afunye ne president kubanga tebakulima bwa Anita Amongo yabeera ne Kabanda ebbanga lyonna nga yetalina kyamumanyiiko gokisuubira nti kisoboka olwoti bibaddewo bingi naye nga nsi emanyi struggles wezite weziba nze neera nze nkubuulira kungu sibeera mu kintu nga nanyini kyo tetuli ba mukwano nze bossi w'ekintu we tuba tetuli ba mukwano sikibaamu so PRU erengera ki olowooza okweyubula kuno yo kikyegoba of course waliwo abalowooza nti President Museveni akooye mu PRU abalaba nga obuyinza busembedde General Muhoozi alina ekizibu kimu alina amalindirizi mangi agamuliko amalindirizi mangi agali muliko bwegati agamba balinze grabbing nga kakitukwatire tukitulinyagulula eggwanga liri tutegeera kati bo nga babala taata we bamulaba nga akooye neera bo buli kaseera abeera nga mukama waffe watuluddewo Gashumba nga bweyogeddeyo muku baatandika abaamira ppiri mu kusooka ne bavuga ekintu kino oza tebatunulira kino nga betrayo kubanga for example ye talina weyalekeddwa weyateereddwa at least mwami Kabanda oba SG abuvuddeko naye yasigadde ku CC oba Central Committee y'ekisinde kino Gashumba kiri obvious abadde ayeekerwa munda for many reasons abo bonna nga baba bali mu PRU yabadde abasinga public endorsement aba bali bonna Muhoozi beyolunda abo yabasinga Gashumba yabasinga public nga bono gamba nti appealing to the public ekyo Gashumba bo yagala batoyagala ogishumua otera kubeera naye mu programs ezenjawulo you post ku TikTok oba kuki what do you see a huge following exactly therefore Gashumba is a threat oyina bomuje mu layini
kankuny mumuzaganisha baita Paris intrigue teri nkwe zisinga bubi nga nkwe za munda teri nkwe zisinga bubi nga nkwe za munda so Gashumba abadde aina okulwanyisibwa because ye aina apiru ya manyi republic apiru yamuletera okuliraana nnyo President Museveni. I think they are very close. Kati nga bamulaba ne bwaliraana ne Muhoozi ne babeera close mupiru yabafuse nantagambwako of course. Kati Muhoozi balina baba mujjeko bano bonna befuula batwafe twatandika fe twatandika bajjabo kuba taking over. So kyongera Pierre yumanyi bakyongera Jenafia kijinafia kati eruse mu reality evude mbye yali erima mbweni giyo kisinde na maipo Pierre inaka honeymoon ke enjoy ingao kankulage cyane unyiza nga bugenda mu maaso. Jeno Muhoozi bwe yamaze okukola bino byonna n'agamba Wagira ankowe yes teeka handover naye ku handover making sure nti ba minister bonna aba PLU the PLU ministers and the MPs and the PLU MPs babeerayo kati nagenza okulaba nampala wabaka ba NRM mu parliament mukyala General Thacheng Doctor kukyaba minister n'ababaka n'agamba ekituufu kyoyogedde Jeno ne kukyaba minister tukyali kyankwanze eno 23 we nategeere ni cabinet erimu abapiere bya 23 yegenti ba minister 23 abapiere tuli eno kyankwanze Pierre yegena funa obuzibu nene but it's a very big force. Muhoozi aina bwe yajjanga asaagirira nazimbe oguntuntu ne gufuuka problem namulabye nga agamba nti speaker ne deputy speaker nabo yabadde bwa envoy. Those are my envoys in parliament. Akati CDF watandika kwa appointing a speaker nga envoy we. Oyabata kyali CDF aba commander in chief. Anyway, I've always told you nti olukwero nolulukiddwa ebbanga but ekigendo basida kubazza mabega zijja kuba nkweza munda. Was Gashumba and Kabanda betrayed? Yes. By who? Yes. By who? By their boss General Muhoozi because yandibadde abawuliriza omanyi yalibadde aba protecting against bali boyogedde kamalindiriza Gashumba ba riskinga nnyo okwambala ekintu ekyo wani taata wa Muhoozi siye mwangu yasooka kubasiba Museveni omanyi ne siye mwangu kuyinza okuloza ndi ku mutabani we tubuuka n'akuyoola inesiye mwangu nnyo so riski yali nnene so Gashumba kubanga mpiero ye talina kyasigaza ansubira simanyi lwaki batalina bifaananyi by'abakulu petwogera but njagala tuwe ku sisi aba Central Committee ya PLU empya tugitunuleko tulabe kubanga nalabye just look at that ku screen olina honorable olina munnamagye serving military officer ate nga ye muduumizi w'eggye General Muhoozi Kainerugaba ku ntikko nga chairman wansaawo naddirirwa vice chairman Toyota Michael Nwagira anko we anko then oyina SG omupya yoli honorable Twaira Fadhil then oyina ku line eyokusatu Twaira Fadhil ne Nwagira bali waggulu wa speaker ne deputy speaker muhayiraki kakati kitegeeza Twaira bwatuuka ku parliament ku ofisi ya speaker ayimirira n'ayaniriza omukulu namba 3 ati hayirake sigonda ze chati gitunuli hayirake yiyo Toyota wali nyamulujja wa parliament ali ne bagamba boss nti Toyota ali wali mu lujja mukama wange huyo boss akirira amadala ku misinde mukama wange ze kitegeeza ekyo oba ebintu biraba mu ngeri gonda ze chat nero biraba no box wali kaliwo kamu so twala bwayingira wali aka box kaliwo kamu wano buli bubiri
then bano otayibwa ne mukama we ne kiriwa kiwonoka buli busatu goza wachi kukalika buno bubiri buno busatu lwaki both tewamutadde wali eyo symbolism kumulaga nti gwe n'omulimu ffe twagukuwa oli envoyi wangawo nti faba Pierre yiffe twagukuwa neera ojjukira Kabanda bwe yali mukono wakawo both bagamba I'm here to convey some good news to you that you are the next speaker of parliament. You remember that? Yeah. Kakati akabonero kansi etuuse mu buzibu bw'ekika ekyawaggulu. No, tujjaawo tusobodde mutunulire kyati eno bulungi. Ababadde batamanyitwala mubaka wa parliament, yes, but yoli gwolaba asooka eri ali ne omukulu Michael mu PLU tusagala omisinga ebigambo mu PLU Fadhili mukama wa Oboth mu kibiina Oboth mwava ekya PLU Fadhili Twaira boss we era ogambye nti bwa Toyota n'aweta ku gate ya parliament ne bategeeza both nti Toyota ali ku gate kubanga ino omwaniriza ku madaala ga parliament mukama we MPLU. Which kind of confusion is this? Speaker of Parliament mu order of order of presidents. Yes. Egwanga lino number 3. Speaker of Parliament. Yes. Kategori byongamba sibitegeera. Anti ngendera ku chart yo. Wana ali number maker 1 2 3 4 5 ali namba ndozo batano banya wana ali namba nya wansi wa Toyota number 5 wansi wa Toyota ne Fadhili number 5 ali wansi wa chairman Toyota ne Fadhili bakulaga obuzito bwo both wazitowa so kasitasa achama ku parliament oli Toyota n'achama ku parliament ono both ayina mulinda ku madaala tayinza kusigalayo waggulu mu office negwanga tayinza kusigalayo mututadde mu confusion kati ne biki byoyogera tasobola kyekitegeeza ekyo. Okay, but again look at that gonde yokusatu wendako speaker ne deputy we ne kiriwa kiwonuka atulaba y'omu ku bajja oba ku bapya abalondeddwa abo benkugambye abaali bakitya luli as a sec member of a central committee member abo luli baali bakitya nga kyakatandika bagashumba ne bakyambala kati ojagenda okulaba kati bakadde mugenda musigala mwani kanne wano Kabanda wasigadde bajja musesetulawo bwe weeyongerayo olaba Sanjaitana naye mupya azze kati na minister then oyina Kwame Ruyondo oyina Balamu yasigaddewo olina Edwin Karugire abaddewo Frank Tumwebaze oyina Alan Kasujja omu ba sec member abapya olina Hussein Kashiringi olina Kabanda olina Mawanda ne Andrea Mwenda ekyo simanyi lwaki Andrew ate bamusese is a sec member but luli abaddeko waggulu ko muhayiraki abamuwanda number 2 Andrew simanyi lwaki bamusesetudde oba bigambo byeyogera ku President Museveni simanyi naye ate Andrew ye mba founder members wankizo kati simanyi kye bagenderedde but in a nutshell kakati PLU ng'egenda yeyongera okweyubula ofuukira ddala ekibiina ekyebyobufuzi ekijjudde ebirwadde byonna ebiruma ebibiina by'obufuzi bigenda bigiruma ekisoose kyankweza munda asinga okusemberera omukulu byamugamba byenkomeredde kyekyalidde bagashumba kyali waloge nayogera nagamba nti kakati nze sirina simu ya mukulu bwankubira kweno kumaca ngenda kudamu gikuba kawungezi nga yagivuddeko teriiko ali ku ndala omukubano kati ngenda kukubulira ekirala omukubano ate nga bamuwadde ku buyinza obw'amaanyi the other day bakikirizibwa kyogera ku mpewo kikirizibwa teri kiganibwa kasitoba nga nabuuza gwe nali naye nti omukulu omulaba ono nti tya nange noonya muno
nange olwengambye awo namugambye ngambe banimbiridde ebintu naye omukulu munoonyoloza nali nzeyo mulaba ati oba mu kaseera kazibu. Njagala oddemu ekibuuzo kino. Piero yeyagala buyinza ebwagala naye lwakuba General Muhoozi ebitwala obuyinza abirina. Ayina amagye, ayina ssente ne connections. Ebyo ebisatu byewetaaga okutwala obuyinza byabirina naye talina ttiimu. Ate no. Iyo ttiimu tetwala gavumenti mbabuulira muli kiraba. Leka kunafuya amanyi ogolidde oyina speaker oyina deputy nkudiramu oyina commander general oyina mwenda balamu homogeneity eriwa mwabo homogeneity eriwa kyekibagatta eyo ttiimu tetwala buyinza etwala obuyinza yeriwa nkubuulira eno tetwala buyinza eyo bwe mubamu abaagala General Muhoozi genuine omu balinga bataano. How about others? Malindirizi be bali mu Museveni byayogera ko at some point ng'agamba mutabani we nti oyina yabayita atya? Yes, ne president atawe yakimugamba nti oyo self seekers bakwetoolodde. Ate amalindirizi galina omuze mu lugambo gende gannambeemu. Ago gakubye teri kyanze natunulira Kabanda ne Musaasire Kololo ku Misinde. Tomanyi Kabanda yali omutegesi omukulu nga microphone temuvamu nga lagiwa gwayagadde. Tojjukire Kololo birthday bakabanda ze bakolanga zabangamu abanene bana mwabangamu Balamu Gashumba Kabanda nani ziriya zo zasooka okitegeera ene ye Kololo buli dindirizi lyabadde awo kati Kabanda ngate yalina akazindaalo yakawagwa akola ki balina omukuba bamufulumye. Nze nkunyonnyola weakness ttiimu ya General Muhoozi gyeyina talina ttiimu ya byabufuzi awetewoli kibagatta. Wow. Ttiimu ngitunula ne ngamba abo tebasobola ne batwala gavumenti tebasobola kumalako omwezi bagikuba ekigo.